Kati for example government eriko kuliko abagalo gironda kati n'okulonda omukulembeze oyo Museveni. Oyinza okumbuulira ensonga lwaki omulonda beyond just okwogera obwogezi. Laba ebintu byewandiika ku posta zaabwe in protecting the gains. Gwe kiki ogainize mu Uganda eno gwe nga gwe? Omuyimbi Epas naye yeekyaye agamba nti nedda ku front Bobi Wine nange ensangayo kati ye penge ne Palaso Wizomanizo bakyeyuza nabo mbakuleetedde. Palaso agamba nti ayina obulumi bw'amannyo oluvannyuma lw'okumuyita mbega onono bagamba nti yajja kubegera NRM olw'ensonga nti ne bali eri nabo bambi ayinayo baganda be ate kosa n'abamu nabo mbwakolagana nabo kati nabyo abinyonnyodde era nabyo bibino wabula nyala asooka owuliza ebigambo by'omukulu ayitibwa Epas by'amagezemu nkusaba obekyalingerako omulala ono agamba nti NRM ddala gains kize mulagawo abantu wuliriza bulungi nnyo biki byolaba byosobola okugamba nti omanyi kino tandikira abantu abasinga babaddewo wano lwa buggumugumu nakweyiya to manage and maneuver in Uganda, but people go through a lot. Goyinza okubeera ng'oli bulungi olw'ensonga nti ebintu bwe bitambula naye tekitegeeza nti buli omu ali bulungi. Tekitegeeza nti gavumenti yeyina okumakinga sure nti buli kimu kibeera bulungi mu njuyo, but eyina okuteekawo empenda n'engeri ebintu bye byanditambudde obulungi nga bisobola obenefitinga abantu mu bungi bwabwe. Naye gwe Gaya ajja n'akugamba nonda n'akuwa akasawo n'akuwa kasukaali kiremu n'akuwa akawunga n'akuwa mwana olaba ebintu bye bawa abantu ne bakuwa omutwalo gumu n'otunda omwoyo gwo n'otunda eggwanga lyo lwakuba bakuwadde omutwalo gumu ate nga n'ogwo omutwalo gumu gwe bakuwadde gubadde bagubyeko gwe ate ne bagukuddiza olw'omutwe omunafu n'okiraba nga ekyo kiggwanidde osalewo okusapootinga omuntu ng'oyo tolina magezi. Ndiwo wano okukujjukiza gwobadde tolina muntu asobola kukujjukiza ntolina magezi nzuuno nze nsiiba ku mpeke nsiiba ku gakerinda zigwepangako mu jonziti nanoonya dda nnyangu y'okunzita otomakya kitegeeza kubeera mulalu ku bulaaya. Twagala obukulembeze bukyuke, twagala tulabe ku pulezidenti omupya w'omulembe gwaffe. Nze nnyini kyogamba pulezidenti Bobi Wine campaign akubaza bwereerezo ogenda ng'atambuza enjiri ekunga abantu okusobola okubakyusa n'obbazibula amaaso. Sebo mu struggle yonvumira mbu nazze empiima sima obuganzi bireme kusandawo era munnange bwogenda ku kitebe tebalina buzibu tebagoba bantu bo tebakwatulira naye balaba tobakulabanga saha neyanga mmulu oba ne fiiki gawanya ekigere ky'olusi kiri eno olusi kiri eno ate era balaba kuba ebintu Bobi Wine byalwanisa okujja mu buyinza singa zza mu buyinza ebintu byagala okubeera ng'alwanisa bwe bukenyuzi mu poliisi sekita. Kati goyina emisango gy'ozoowe nemba nagyo naye nga you get away with it kuba ogamba nti nno bino byabanene mulina connection mu State House bino nno Bobi Wine abimanyi era Bobi Wine akimanyi nti kamiliyoni ye muntu atagala Bobi Wine kujja ku buyinza. Lwaki? Kuba Bobi Wine yakolako katambi n'agamba nti bafala ababyesendeza omi w'omusolo bajja mu buyinza agenda kubasiba. Omanyi bulungi amaanyi gange ogamanyi. You know what I can do. Erisi interview nti tunoonya mirimu omulimu weeguli olwedde gwakulwanira ki gwanga tukoye emirembe gy'okunywa obunywa enjaga. Twagala financial freedom, medical freedom, health freedom, educational freedom, real freedom, not dictatorship. This guys that's freedom. We want real freedom. So chali wange yonna gye twava bisoboka bikyuka naye just nkugamba nti ndeka mbe tomperako example zo.
nange mutwe gwange bingi byonfaananira byensobola okurelatingirako mu mboozi zange ne ŋŋamba kino kifaanana nga gundi kino naye si bwe tukola. Real men respect real men. Ompamu akitiibwa n'ogamba oyo pi nonta n'okola kyoyagala. Akasusu okalabye waliwo agambye akasusu omuntu agenda n'akolayo ku ssente bw'atyo. Yali ategeeza ne bafala abakenuzi mu poliisi sekita oba mu byokwerinda. Eyo nno wali fayiro zammwe ze bakwatiridde. Ndi wano nsoma mu komenti z'abantu n'abantu ababako be boogera balowooza byange manyi okwogera kuno nako bakolimuko bakabaka baaku kisinziira kiki oyogeddewo kiyinza otuuka ku muntu. Kati mukana akazannyo nabukye mumanyi nti abantu abamu bamanyi okuyimba aba tebamanyi. Mukana akazannyo kwa lipiripi Wizo wasuza otya Wizo Palaso wasuza otya Palasi. Video zammwe nazirabye. Omwakanga omulala munyiikaavu. Ani akanga ali munyiikaavu. Wizo yankanze mbwe siimukwate bulungi ajja kwogerera ba Bobi Wine ebyalema mbu katsi. Palaso munyiikaavu mbwe simwagaliza era ayagala munno musanyukireko mukubire mu ngalo olw'ekitone kye ne gyavuddeyo gwe mmanyi nze nandibadde omu mukuba musanyukidde. Lizard Kisima mwana wa maama nsiima endongo gy'okola n'endongo gy'okuba naye zomanyi sirimba laasi Palaso ze sirimba. Ndi wano kutegeeza ne mu NUP wakuba akayimba ng'onoonya ssente ng'otagetinga amaanyi g'abantu which is good naye tebakwesiga. Palaso NUP ate omanyi nti okubuulira mba nna gye nkijje tebakwesiga oli tebasobola kugoba nti wuuyo zze. Eza violence ne mada. Kati Kamiliyoni akimanyi bulungi nnyo nti nno omusajja Kyagulanyi walijja mu ntebe ati fayiro zijja kuvaayo. Omwaka gwe natuliramu S4 gwe mwaka Museveni lwe yakansolinga artists n'azijjako government sponsorship e Makerere. Essuubi ne linzigwamu ku bitabo. Nina obulumi bwange sizonda buuza abasoma nange bajja kukubulira naddala ku St. Augustine's awo oba Ekithende St. Mary's. Nze mwana nzeke yafuna a first grade Ekithende St. Mary's. Genda obuuze St. Augustine's College Wakiso weeriri tebalijjaawo. Bangoba olw'eddalu naye nga nze nali mpise. Ekyantwala mu America because I wanted to be a lawyer when I grow up. Oli boy wange just Teresa mugambo oyo boy wange no. Naye buli lomperako bwe example bobo. Obanga aleeta meeting mu meeting. Music ennaku zino wakusasulira. Oli apimira omuyimbi kayimba ke yasembayo okusasulira. Abawagizi abaddala basigala bagenda mu maaso era bakyagulira ddala music. Mwe tukoze ne bino mwe nagula ne zino galubindi. Zino galubindi nazigula mu music. Mu buyimba buno bwonna akata muno. Eno chain nagigula mu by'abanene. Pure gold by'abanene. Sebo penge oba ndi mpima it is okay. Nange nina amaanyi ate mangi. I can convert youths. Bangi ben convertinze. Gwe tokifaako fa ku mulamwa. Kola omulimu go. Segedde. Nina obulumi bwange sigenda kugoberera bulumi bwo. Nange nina obwange. Ekitugatta mu struggle buli omu kubeera na bulumi.
struggle teri mugati nti bagutugabira. So mulekerawo okundinnyirira bannammwe abagenda mu struggle ne mutandika okupima ne mupima kino okusinziira ku bavubuka ba Uganda. Nze siri bubi nnyo boy. Naye kubanga abantu benzija mu ssente bali bubi tekimpa ssanyu. Nsomesa abaana kubanga abaana tebalina gye bajja ssoma. Waliwo abantu nga bw'otomukuba ejjeeke teryajja munona. Ndi muyimbi nzibiddwa mu struggle nze nkiraba abamu tebakiraba. Kati ssebo struggle ebeera na buli omu. Struggle eringa kanisa buli ayagala ojjegattako obumu geemaanyi. Muleka abantu bajje mu struggle n'emirembe. Ayagala okwegattako yegatteko. Twetaaga numbers. Ebyo simanyi ono mpima talina ndanga muntu. Talina ndanga muntu. Busimanyi ono simanyi ono mulese buminzaani mu struggle. Golooza eno mu struggle gye tulwanirira emirembe ye wasinga okunyuma oba eri gye bayimbira ku red carpet. Kirawo okumanyira abantu. Sebo tuyina ebintu ebituluma ensonga ezituluma. Wamma yenna ali eyo naye bw'oba oli mu NRM ng'oyagala kukyuka jangu otwegatteko. Eno struggle ya buli omu lina eggwanga ffenna lyaffe.